ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza kutayo mujulabira COVID eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami anaabalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba twali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024 that is last year ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera nga ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera nga ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba nga otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor oyo aliwa? Neighbor oyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Bw'oba osobola omuyamba muyambe. Webale nnyo webale ddala. Sister Nalubega omuwala Munamasaka yetumulese yagenze n'ebibye abazadde be abamutwala tebamanyi gyagenze. Embwa naye esigadde awo njereere. Boosi wono teyalinayo kirowoozo kyonna nti oli mukazi mulungi? Nedda teyakirina. Gwe oli mukozi? Ndi mukozi.
kola ebyo ebyandeeta. Tewalabayo omukazi mulala yenna emyaka gye wamalayo? Kyalabako mukazi yadde muntu yenna kyamulabako. Naawe nga tetunaba kugenda ku ddambo, wafunawa obuvumu obw'okutuula omwaka mulamba mu ebyo by'olaba? Obuvumu we nabujja nabufuna nti kubanga eri gye nali teyaliyo mmange, teyaliyo kitanga, ensi gye nagendamu nga sigimanyi. Nagendera mu nnyonyi ng'ate simanyi wa wenna. Tosobola kudduka. Simanyi oli ntutte. Sirimanyi nagenda twatuuka kiro nga simanyi ne webanzije wali ku kiyumba nga simanyiyo. Kati awo ne ntunuulira nga n'ebyokutoloka sibisobola. Tobisobola. N'enguma. N'oguma. Mwaka mulamba Munamasaka asula wali wansi bakinja abantu wali buli lunaku, buli luvannyuma lw'ennaku 2 olwokusatu n'olwokutaano. Aha, waliwo oluume yali teggulwa ng'oggyeko wano awali ekinnya kye baasaliramu abantu, waliwo n'eruume endala etaggulwa. Yali firiji eno ey'oku bisenge nga yo teggulwa, naye yalingangamu eddamba eryo ng'amala kujja mwennyini naggulawo n'akugamba nti jangu nga yannyambako kunsitulirako ne tutwala mu. Okay. Omuwala Munamasaka tumuvuddeko. Otuuse mu nnyumba eno. Omuwarabu wali oyogera naye lulimi ki? Nga twogera Luzungu n'Oluwarabu nali ndumanyi. Oluzungu olutegeera? Ntegeeramuko katono. Kubanga buno obujjuyi njagala tubukole mu Luzungu lugende ku kyano y'Oluzungu. Ne ntegeera n'Oluwarabu. Oluwarabu olwo nali bwe wamala ebbanga. N'enduyiga ng'erisinga mbi. Oyingidde mu nnyumba, kiki ekisookedde ddala kye wasooka okulaba? Nga naakayingira mu nnyumba omwo. Nasooka kulaba mbwa. Embwa gye nasooka okulaba nga nnene bweti. Njeru erifaanana etyo? Yali awo ng'eringa erimu bbulaaka n'ebyeru ebityo ng'erimu kala nyingi muko. Gye nasooka okulaba. N'aŋŋamba nti oyo mbeera naye wano muganda wange mbeera naye wano. N'aŋŋamba n'andaga n'oyo kwegamba yamala n'annambuuza ennyumba n'andaga embwa n'oli. Oli omuwala? Oli omuwala bwe wamulaba wamusanga yeebasa atya? Namusanga atudde. Atudde mu kinnya mulimu abeera. Nga yeekutte ku ttama bw'ati. N'antunuulira n'ankola bw'ati. Nange ne mmukola bwe nti. N'agamba oyo abeera awo. Baali tebamusasula? Baali basasula. Naye ng'essente bazisindika eri ku gundi yo ne yali next of kin we. Nga gwe basindikira ssente. Next of kin yani? Ono gwe yali naye eyateeka. Nkimanyi kyotegeeza, otegeeza Munnayuganda munne. Alya ssente ayinza okuba oba maama we oba muganda we. Yalyanga ssente nga tamanyi munne yayitamu. Oba nga talina smartphone ani amugamba? Batujjako amasimu. Nawe bakujjako essimu? Nange banzijjako. Emyaka gyonna tewalina ssimu? Banzijjako okumala emyaka 3 banziriza nga mmazeyo emyaka egyo. Ne balyoka bampa essimu. Ng'ate mmaze ndi mu kuyimba luyimba njagala genda ne balowooza oba essimu lye banzijjako yerindeetera okubeera nga buli kaseera ngamba ngenda n'anziriza essimu. N'aŋŋamba nti essimu yiyo ngikuwadde naye lekerawo ebyokuyimba ngenda. Naye nga nze mugamba bwe bakuweera essimu omuwala oli yali amaze okufa? Yali amaze okufa. Naye yafa nga nze akamala emyaka 2.5. Omusajja akulambuza ennyumba. N'akugamba mulimu gw'ogenda okukola gwe guno. Yakutwala atya? Yantwala n'agamba jangu tugende. Naggulawo firiji. N'andaga bw'ati nti guno gwe mulimu gw'ogenda okukola. Neekanga. Zenna nendaba nga empewo yankwatirawo saawa eyo ng'omulimu gwaŋŋamba mu butuufu nga mukazi ayimiridde mu firiji bw'ati naye nga munene muzibu. Neŋŋamba gwe guno ngenda kukola mulimu kyati ogenda kunaazanga oyo. Natya n'enzigwamu amaanyi naye nga tesirina kyakola. Omukazi yali ayimiridde nga akutunulidde? Ng'ayimiridde mu firiji bw'ati nedda tatunula bw'ati ng'azibiriza. Nga yafa mulambo? Yafa nga mulambo. Naye nga woolaba Omuwarabu bw'afaanana teyakyukako. Omukazi Muwarabu? Muwarabu. N'akugamba ogenda kunaazanga ono? N'aŋŋamba ogenda munaazanga ku makya. Okeera era ku makya nga tumala kusaala nga ŋŋambaya. N'agenda n'aggulawo. Kati nga nnyamba. Linako, mwali mulaganye ssente meka contract? Nga nkola omwezi nkola miliyoni 1.2. Kamu 2. Ssente mu maro zisindika Uganda? Naye sindikiranga bba wange. N'azirya. Tumanya abo bazirya.
bazirira ddala era tebalwawo singa wamanya wandisindikidde Musumba Julius naye tewamumanya so olunaku omusajja akulaza emirimu ozzeeyo okwebaka kuwumula kyekyaliwo mu birowoozo nalowoozanga ku kwagala kudduka neŋŋamba oba nkole ntya nziruke nenzigulawo kamadinisa nziruke naye nga tekisoboka kati olunaku lwe nali njagala okwebba gwali kiro nenyimuka nga mpulira mu nnyumba anti nga mu nnyumba mulimu ebintu ebikoonakoona mulimu ebintu ebaziina naye nga abaziina tobalabako olabanga mmotoka ezo naye nga tolabako mmotoka owulira just ebintu ebikoona naye nga tobiraba kati nagenda okeera kumakya nga ndaba mu kisenge mwenneebaka waggulu wewati nga waliwo omusaayi naye nga simanyi wagye gwaba ogutonya nga gutonya ku buliri bwe butyo wano wenneebaka mu buliri bwo bwe namuyita ne mugamba n'agamba totya tewali buzibu abasajja balina emitima ogenda okukola bwoti mpuusa ennene weeziti ng'eri omwo tomanya gyeviira tomanya gyebulira ebulawo obubuzi olunaku olwasookera ddala waloota ki olunaku sibijjukira ne byenna naye waloota bibi oba birungi naloota bibi oteeka okuloota ebibi ku makya emirimu girina okutandika emirimu ku makya era yanzuukuza twamala okusaala naŋŋamba nti jangu naggulawo nankwatirako nga nnyogoga yasoze mu fridge muli nga nnyogoga nankwatirako nga omukazi azitowa netusitula yali ali musaizi ayenkana nga gwe nze nange ndina mutono nasinga obunene ng'ate ye muwanvu mukazi muwarabu ali bwereere oba ng'ali bwereere oli asulamu ng'ali bwereere kati netusitula netuteeka wano mu kiyigo nemunaaza nemala omunga omuntu bw'anaaba nemala omunaaza ate netusitula netutwala wali eri mu bedroom ye netuteeka omwo nemusiimuula kikyoyise bedroom mu kisenge kye alina ekisenge ng'ogyeko fridge ekyoyo omusajja ng'ogyeko fridge agenda mu kisenge ky'omusajja we omusajja we mwe tumusitula netumutwala netumusiimuula nemusiimuula amazzi ng'ali awo kati wetumala okumusiimuula nemusiiga ebizigo nemukyusa engoye yali akuyigiriza emirimu oba ebbanga lyonna lyewanaazanga omulambo guno omusajja oyo yaliwo ebbanga lyonna lye namunaazanga ng'abeerawo nga tayagala nkole ensobi yonna alina okubeerawo nga nkola bulungi wenkyamiza naŋŋamba awo okoze bubi era we namunaalizanga yabeerawo saawa eyo ng'alina okubeerawo olumala okumwambaza mukyusa engoye netusitula ate waliwo akasenge akalala we twamutwalanga ng'awo wensalira enviiri netusalira enviiri waliwo omuvubuka eyajjanga terinaba kutuuka ku nviiri omusajja akututte wali mugjeeyo mukazi we eddambo mugireese paka ku ddiiro ku kisenge kye waggulu ku kitanda oba wansi waggulu ku kitanda obuliri bwe obuliri bwaze bulungi bwale bulungi tumuteeka okwo ne mumuteeka wali eddambo eddambo litunula oba lizibiriza nga lyazibiriza teyatunulako nemusiimulako amazzi nga amaze omunaaza nemusiiga ebizigo nemukolako wanja nga abakazi bye beekolako nemmala neni nenkolaki nemwambaza engoye bwetumala omwambaza engoye nga nyambako ate tusitula tumutwala wali mu kagundi akalinga ngaawo wali yava eri ku fridge nga tayambadde nemumala okugisiimuula kumunaaza netumuuza mwene mu kisenge ky'omusajja nemusiimulako amazzi nemwambaza nemumusiiga wanja biki ebyo ebyabakazi bebeesiiga mwe mubitegeera sibitegeere nemmala netumusitula nanyambako netumuteeka waliwo akagundi akalinga nga wakaluumu nga bateekawo gundi mufaliso netumuteekako ng'ogyeko ekisenge ky'omusajja bamutuuta ate mu luumu endala kati eyo gye tusalira enviiri mu kisenge ky'omusajja wano amala bbanga ki kati olumujja wano eno wotusalira enviiri ng'ate tumuzzaayo eno mu kisenge ky'omusajja kati ate okuva mu kisenge ky'omusajja okugenda ali mu firiji saategeeranga nze namusanga mu firiji mwe musanga ku makya omusanga ku firiji mu firiji naye ate okuva mu kisenge eno eky'omusajja okuddayo eri samanyanga kaakati kyembuuza kye kino eddambo balirongooseza bulungi esebo balyambazizza engoye esebo omuwarabu akola ki eddambo lino
waliwo emikolo gyonna gyagikolako nga toliiwo kirabika linda bw'omala okuginaaza n'okugirongosa wano mu ruumu y'omuwarabu nga tenaba kugenda ku ruumu ey'okusala enviiri omuwarabu yakugobangawo okosooka omuleke n'eddambo lye olumala kumwambaza nga tusitula tuteeka wali mu ruumu endala wali ruumu ey'enviiri wali kati awooko bw'omala okugisalako enviiri nga tusitula ate tuzaayo mu kisenge kye mu kisenge ky'omwami awo okoma awo enkoma ku makya nsanga mu firiigi aha waliwo ensonga lwaki nkubuuzizza nti eddambo lino ne mu kisenge ky'omuyindi kati tutuuse okkaanya nti waliwo ebiseera bye walekanga eddambo mu kisenge ky'omuwarabu kiwedde njakikubuuza mu kitundu ekirala now eddambo mumaze okugirongoosa mugitutte mu kasenge ako kikyotegeeza okusala enviiri twasalanga twalinga babiri gwe naani ate n'omuvubuka omulala yajjanga nga ye tukola gwa kusala nviiri yajjaku olwo ajjaku olwo lwe tusala muwarabu naye muwarabu naye ng'enviiri mpanvu eziva ku ddambo lino musala okuva ku fridge wali eddambo lirina enviiri lirina naye nga ntono ne mujja wano okuginaaza erina entono newane n'okukitanda okugyambaza ntono naye oluza wali nga nnyingi zikula kuva eno n'eri tulage watuufu wenyita okugamba nti kuva eno n'eri wa nga mpanvu zivanga wano osala kale zezinga bwe ziti nezigenda kati nga wali eri paka wali ekizindalo kiri ekizinda kino oba beesi ziri ez'emabega kiri eri nga zikomeeyo kati eddambo enviiri ziwanvuye paka wali ku mizindalo gy'emabega ye nga ziwanvuwa kubanga wali wagazi bulungi nemusala ng'oli asala eri ayinza okusala okuvanga wano paka nga wali awali omwana kati ezo piisi ekanisa eno yafuuta enkaaga kati ezo gundi zasaze alina okuzisalamu wakati kati olumala ne baleeta gundi raba bandi zino netusibako netupaakinga netusibako nga tusala okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 8 musala weziddako paka ssaawa 8 kikyotegeeza nti weziddako tusala nga ziddako zikula bukuzi neziddako buli kala mukama akwatirize ekisa osala wulira madamu Nalubega oba ekintu kino njagala tukanye bulungi eddambo olisazeeko pu enviiri ozisazeeko wano nate nezitandika okumera neziwanvuwa neziddako nga bwe zibadde ate kati awo ziddako kala ndala enviiri zenyingi ez'abakyala zino zebamala ez'okudduka siba zino simanya wiivu simanya biki ebiseera ebyo bwe wagenda wali osiba enviiri nali nsiba naye nazityawo okuva n'olwo sisibanga nviiri kuba nazirabako neŋŋamba enviiri zetusiba ziva wano mu wiiki 3 boxboard nejja ne bapaakinga ne batwala babatwalanga wasimanyi boxboard y'emmotoka eno ennene eriko ekibokisi emabega ekinene bwekityo ekiringa ekitambuza emigaati ekyo ng'enviiri muzijjuza mwakikolanga okumala ebbanga ki ennaku mmeka buli lunaku nga tusala buli lwemunaaza emyaka gye wamala mu nyumba namalayo ng'era gwentyo bwenkola buli lunaku osala enviiri buli lunaku nga kyekinsasuza eddambo lino teryatunulako olunaku lumu nelukukangamu nedda teryankangako yadde n'olunaku watuuka akaseera n'obimanyiira natuuka akaseera nembimanyiira nga siritya nga mbeerawo now bwe wamala okusala enviiri ekika kimu nga za bulaaka eziddako ziba zaki ziba za brown zezino era eziri ku maduuka bulaaka brown green white ne white zafuluma ku ddambo lino ne bbulu nga bwe ziri mu maduuka kiri okay so bwe wakiraba kino
gwe kiki walowooza nti zigenda mu factory zigenda ku maduuka oba bagenda kuzookya? Nze nategeera kiki ekyali mu birowoozo bye? Kubanga nalabanga neeno mu Uganda abantu nga basiba nengamba zino enviiri zino kirabika zigenda waffe bali eri abasiba enviiri kirabika ziva wano era ebirowoozo byange byali era tewabuusabuusa kubanga nali mbiraba eno nga tulaba enviiri osiba white simanya black simanya blue biki nze mbiraba wali ku dduuka eza white sizirabanga gyeziri red neza white zavanga ku ddambo lino byonna nkugambye nga bivaako buli kala musala black blue naddako olunaku olumu musobola okusala kala meka kala musala black blue yellow red buli kala nga muzisala ne mupaakinga kati ye aleeta box muno muteekemu black ne muteekemu yellow ne muteeke buli kimu kati ebisigadde tetwabimanyanga. Mu biseera bwe wategeera amazima gano obwongo bwo tebwatandika okulumirirwa Bannayuganda banno abazambala? Kyatandika okunnuma ne ngamba kati abantu abasiba enviri zino kiki kye bazaako ng'enviri ziva wano? Nze mu kulowooza kwange nali mmanyi nti biva wakwono omulambo gumu guno nga bisaasaanya. Sina mu kulowoozako ng'otegedde amazima factory yonna otegedde Katonda kututta olabe factory y'enviiri gye ziva. Ne ngamba bino ebintu bye tusiba bya mizimu mu mutima muli nenkyesigaliza ne ngamba kubanga wali nga tosobola kwogera kintu kamera eba ekulaba nga sisobola kwogera ne ngamba oba ki nga nkyesigaliza mu mutima nga nze kwagala obulamu. Kakati gwe katudde ku kigambo kya Katonda gwe kyekyajja mu maaso go walowooza nti eddambo lino jasi mwe musibuka enviiri oba waliwo amaanyi amalala? Nategeera nti eddambo lino kirabika emuva enviiri zino ze tusiba ate mulimu amaanyi amalala agatali matuufu kubanga mubuliwo omulambo tegusobola kukola ebyo. Tekisoboka bw'ofa oba ofudde omubiri guno guba tegukyasobola kufulumya ekintu kyonna. So bwe yamuyitanga na mukazi we mbu oyo mukazi wange tabanga omusajja yasaddaaka mukazi we akolemu ebyo obugagga kirabika awo simanyi bulungi bagamba mukazi we etaleetangako omwo mukazi yenna takolangako nsobi saamulabako myaka gyonna gye namalawo. Tewamulabako ng'akola ensobi? Yali akola mbuto ne gaasi ng'era abaawo n'agenda ku mirimu gye olumala n'akomawo. Mangu talwa nayo nga abeerawo awali ekintu kyekyo. Abeerawo awali ekintu kye akirabirire bulungi. Omwaka gumu omaze ogukubye eri n'ogwokubiri ogukubye eri boosi wono waliwo ebiseera bye yakuyitangako n'akusiima n'akugamba weebale kola? Yansiimanga mmaliriza ate nga yali akyayagala nkole naye nze neŋŋaana nga baŋŋambye taata wange afudde neŋŋamba njagala kgenda waka emala emyaka ina neŋŋamba nzirayo paka yaŋŋamba addayo mbadde njagala obeere wano nsooke nfuna omuntu olyoke ogende mukazi wange akwagala. Kati tuddeyo mu kinnya wali ekitegeeza ekinnya kiri kye basaddaakiranga abantu mwe muva amaanyi ga omuzimu ejjiini lino okuba nti lisesema enviiri nnyingi. Singa saddaaka eri ebeera ekomye ekitegeeza okusesema enviiri kuba kukomye. Kirabika yali bizinesi y'ono omwami. Nange bwe nkiraba ye factory. Kakati ekyajja mu bwongo bwo nti yeyeka oba wandiba n'abantu abalala abafaanana ng'omwami ono kubanga oyo yeka Katonda gwe yakulaga? Nze nakirowooza nti waliwo kirabika abalala mu nsi kubanga bizinesi omuntu omu yeka taba na bizinesi kirabika mu nsi eyo mulimu abantu abalala abeefaananyiriza ng'oyo. So okuva n'olwaleero tutegeere nti enviiri endala ennyingi ziva mu Buwarabu. Bwe kiri mu majjini ge bapiita yaseba eri mwennyini ng'afulumya enviiri ezigenda mu nsi ne zijja mu factory kati mwazirongoosanga mutya? Mwazisalanga oba mwazirongoosanga bwe ziri mu dduuka oba zagenda mu factory? Tulina ozirongoosa ne tupima nga bwe ziri mu dduuka? Tulina okuzirongoosa era nga bw'oba osaze oti zeekola bulungi nga bw'olaba eziri mu dduuka bwe zibeera n'osibako kalababa ne ze mu dduuka zirikola babandi era na ziri tuteekako mu dduuka. Enviiri z'oku dduuka njoyote bulungi mulimu n'akapapula akakulaga nti omukazi guwonde ne bateekako n'erinnya
naye nga olumu nayigiriza kunengamba nti abo abakyala babeera mu nviiri si bantu si bifaani by'abantu egyo mijinni egiva emagombe. Kwalingangako ekifaananyi ky'ono omukyala mwennyini ono eyafa kupapula era woba oteeka muli kubeerako waliwo akanankani akakuba wali eddambo lino lyonaaza mulimu ekifaananyi kye kyopaakinga ku nviiri wali nezigenda nteeka mu kaveera n'opaakinga bebito we byali mwazipaakinga kati mwemumala okupaakinga ne muteekako ebifaananyi buyingira mu buveera bwabwo noveera obweru n'oteeka omwo n'oteeka mu bokisi n'osibako. Kati waliwo olumu mwe twateekanga buli luvannyuma lwa wiiki 3 nga box board ejja nga eyo lumu yonna nga batikkanga bingi weebiti nga box board eyo ejjula bweti nga nti nga tusala buli lunaku nga bingi. Omuwarabu ono yali musajja mukadde oba nedda yali muto nga si mukadde musajja ali mu 40s ng'ali mu myaka nga 40 awo 40 naye nga tewamulabako n'omukyala yenna yagamba ono ye mukyala we gwe yangambanga ye mukyala we saamulabako na mukyala mulimu gwe okunaaza mukyala we kumulongoosa kumwambaza kumutwala eri kumala kusala nviiri nakumuuza mu kisenge kye enkya ku fridge mwe musanga. kakati ebbanga lye wamala nga kati esawa yatuuka nga weegendera mu fridge okumunonayo oba ogenda n'omwami ono? Ngenda naye kuba yali muzito nga sisobola kumusitula tumusitula babiri naye nga waliwo ebiseera omwami ono akuleka n'avaawo n'andekawo gwe weka n'osigala mu nnyumba nsigala omwo. Ebiseera empuuzi tolina kyosobola kukola kubanga kamera zikulaba ziba zindaba. Omwami ono yalyanga mmere ki? Ye teyalyanga awo yagaana okulyawo. Olowooza yalyanga ki? Simanyi tejja kulimba n'ebyennyanja byayo ebyennyanja omutwe gulinga muntu era obuuzako ebyennyanja byabo ebyeyo obuuzako n'omulala ajja kugamba ekyennyanja kyeri kirina amannyo ng'omuntu amannyo g'omuntu. Ekyennyanja kyengenze mu katale n'ekigula ekyennyanja kyogenze mu katale n'ogula ekibisi era bw'oba ng'okireese bakisalako omutwe ne baguziika tebakirya. Lindako bulijjo ntera okulaba bu reels mu YouTube nga ekyennyanja mutwe muntu ye kyekyo nga ngamba nti abasajja aba artificial intelligence be bakola bu video bituufu. Nalaba ekyennyanja nze nava era ebimu nabirabanga babisiika nga birina emitwe gy'abantu mutwe muno muntu era bw'oba nga omuntu ali kulya bagusemako omutwe bakiziika. Bakola batya? Omutwe bagusalako ne baguziika. Omutwe gw'ekyennyanja n'olya ekisigadde naye tekiriika bw'oba oli Munnayuganda byagala balya. Osobola n'ogenda mu katale n'obisangayo gyebiri bingi ebyo byebyennyanja byayo tewali kyennyanja nga ku bino ebyaffe ebiri eyo era obuuzako omulala ali wabwe bajja kugamba. Bwe tubabuuze ne bagamba tebabirabe oba ejjiini lyakuwunza ebiseera ebyo. Babuuze omwami yali tali awo yali tali awo. Olowooza lwaki yali tali awo? Simanyi bulungi. Waliwo n'ekigambo kye watugambye nga tetulaba kumaliriza wano. Ekigambo kye wagambye wali owa obujulizi abasiraamu ne bakufuukira ekyambika kyekyakuleetera okulokoka. Ekyandeetera okulokoka? Tugenda yeeyo tumalirize ennyumba eno. Omaze emyaka 3 n'okyatulira omuwarabu nti oyagala genda kyekyabaawo? Yali agaanye ngamba asooka anoonye omuntu ndyoke ngende ngamba mukazi we ayagala nze asiimye nze tayagala ngende yansiima era bukyanga afuna abantu tafunangako muntu nga nze nangamba tuula ndyoke nfuna omuntu esaawa yatuuka entiisa nekuva okutya nekuvaawo nenkimanyiira nagamba wati wena emyaka ena we gyatuuka nagamba oli mu kugenda naye ogenda kufuna obuzibu. Ne mugamba buzibu kinze olwedde mmaze okukola contract ekoze eki eweddeko kaŋŋende. Nagamba toyagala sente ngenda kwongeza sente neŋŋaana. Kati nagamba kankubuulire bw'onoogenda
ogenda kukola saddaaka. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.